article 8 yetuzatide kugamba nti gwe owa mayiro, gwe owa leasehold, gwe owa freehold, kugwe kuyinza okubaako ow'ekibanja. Ow'ekibanja oyo yenna waali alina security of occupancy takwatibwako. Ekitegeeza nti no two interests bbiri ziko-existinga ku ttaka lyerimu. Kuliko oli owa mayiro alina ekyapa kye nga kati land vests in him. Ne kuliko nono ow'ekibanja alina security of occupancy, land has not vested in him. Kyokka sub-article 237(9)(2 eri bwe betandika egamba nti Parliament enolondebwa nga constitution eno yakatandika mu myaka 2 ejja kuyisa etteeka 9B negamba etteeka eryo nga liraga engeri ow'ekibanja gyanaafunamu ekyapa registrable interest. Nkinyonyole bulungi. Registrable interest ziri nnya kaakati. Mayiro, leasehold, freehold, customary tenancies zezo zibeera. Kati tulina ow'ekibanja atalina tenancy kyokka ali ku kyapa. Kwaliko kuliko ow'ekyapa ng'alina alina leasehold ngina ekyapa kyokka kutuddeko waki ow'ekibanja oyo alina security of occupancy. Tuli mukwatako constitutional guarantee. It's a property under article 26 which government gyerina okukuuma abantu baabwe n'ebyabwe. Kaakati wano obuzibu buli wano bwe tuti tulina etteeka nga likuma mu article 26 Munnayuganda n'ebyabwe n'ebibi eya tenancy n'ekyokka ekuuma ne Munnayuganda n'ebibye eky'ekibanja. Kati okulisolvinga ekintu ekyo olina okuwa ow'ekibanja ekyapa ye article 237 sub article 9 awo tukyalwanira era nga tulwanira awo president ng'alina okunyweza constitution eno kubanga mu article 9 123 obuyinza bwonna buli mu ye ate ng'okukuuma n'okusisa mu nkola constitution biri mu ye. Kakati abano ab'ebyapa ate bagenda ne batakkiriza nti n'ow'ekibanja naye akuumibwa constitution ne batandika omugoba ku kibanja tivaawo ffe tetukubanga gw'olina ekyapa nze tolina ekyapa so nga constitution ono naye mutaddewo. Kakati ye president ng'alina obuyinza bwonna era ng'avunaanibwa okulabirira constitution ng'alina okukuuma abantu bano n'ebibye bano ab'ebibanja article 26. Kakati kwe kuyisa directives ziri 2 oba 3 ziri mu biti. Ekisooka nti ow'ekibanja kikyo naawe tokwatibwako tonyenyezebwako. Namba 2 tewali oba tojenyezebwako tewali akugamba nti weegula ate kubanga kikyo tewayinza kwegula kikyo. Ekyokusatu oli akugamba waba akubye bubbi ate tekikirizibwa mateeka. Nti tewali kugamba nti no olina yika 8 nze wekyapa oyika ow'ekibanja ku ttaka lyawe nako yika 8 egy'ekibanja nze kankuweeyi ekyapa kya yiika 1 zinzitwale nga webatera okukola abajiga ne babakwata obujiga. Ekyo nako kuba kumenya mateeka. Directives bwekiralifyinga kugamba kyeyakola operationalize naga nti kakati ow'ekibanja bwagamba nti ze situunda oguze ekyapa kuliko ab'ebibanja bagaiti ffe kyetutunda tuli ku bibanja byaffe gwe olwoba oguze empewo
yenna ng'olubala bwempiki nti nze nakula n'ekyapa kikino kiina nengenda ne mu kooti nempa ne order tebasinze netukola ne consent kakati bo nemba waka omunaana gwabwe bagenda omwo kugamba byange nedda ekyo kiri null and void kuba kicontradicting ate ne constitution kali akawaire akagamba aka 2 is it 2b nti constitution eno yesinga amateeka go ekintu kyonna ekikontana ne constitution eno ekintu kyonna nga kati order eze mugamitino eze ekontanye ebyo biba bifu nti buli munnayuganda abeere nekituyita security of tenure in perpetuity ku kibanja kye oba ku kitundu ekyo kyayita ekikye nti buli munnayuganda abanga agamba nti wano wewange wenzimbye amaka gange kwenimira kwenzija ebyokulya kwange kwenfunira UPDM bateba poligimu abo buli munnayuganda president kyayagala abeere ng'alinawo obwannannyini obwenkomeredde kuba muzungu security of tenancy in perpetuity obw'emirembe gyonna kakati ekyo kiva mu constitution article 237 sub article 1 eyo article egamba nti ettaka lya bannayuganda ng'obwannannyini bwabwe buli mu tenancy eziragibwa mu constitution kwegamba lya bannayuganda naye okubeera nalyo obeera na tenancy eziragibwa mu constitution tenancy ziri nnya eya mayiro eziragibwa mu constitution mayiro freehold leasehold ne customary bw'osoma bulungi constitution eyo at 3, 4 and 5 sabaticles 3, 4 and 5 eya 239 ekulaga nti ezo tenancy ennya zonna zigwera mu ownership in perpetuity zigwera mu bwannannyini obw'ekyapa obw'enkomeredde kubanga mayiro eyo tenancy ya bwannannyini obw'emirembe n'emirembe. It is registrable interest in perpetuity. Oba n'ekyapa bakubuuza nti registrable interest mu kyapa ekyo tenancy ki n'oga nti mayiro. Endala ti kiki ekyo registrable interest ya ngeri ki eyo nti freehold. Mayiro nkugambye bwannannyini obw'emirembe n'emirembe obusungu bakiyita fee simple. Freehold naye bwannannyini emirembe n'emirembe nfa kikimu wakuba kiri kyayitibwa mayiro olwa history ya 1900. Eyokusatu leasehold article 5 ekugamba nti buli munnayuganda yenna eyafuna lease nga emuweereddwa gavumenti parliament ejja kussaawo etteeka ng'etteeka eryo limusobozesa okugikyusa nayo neefuuka freehold. Olaba gye tulaga mayiro bwannannyini bwenkomeredde, freehold bwannannyini bwenkomeredde, leasehold manya ya myaka kyokka kati article eno 5 ekugambye nti nayo oyinza ogikyusa obwannannyini bwenkomeredde era etteeka eryo lyakolebwa dde weeriri. Ate ekisembayo is customary mu Buganda wano teriiwo nnyo naye eweebwa eragibwa mu tteeka era Land Act. Nayo bw'osoma mu lukiimu I think sub article 4 era eya 237 egamba nti wabaanaawo etteeka erikusobozesa customary eyo waba wasooka kifuna nga certificate n'ogifuula freehold. Ekitegeeza nti intention ya president nga bweri mu constitution buli munnayuganda kubeera n'obwannannyini obwenkomeredde obw'abajjajja bannange bwe balibeerawo n'abalibeerawo n'abaana b'abaana
n'abaana b'abaana baabwe bonna bwe bannannyinizi. Kaakati mu article nga bw'olaba kati twogedde ku tenancies, article 1A 237 ekugambye nti ly'abannannyini ba Uganda naye nga libabeeramu okusinziira ku tenancy.